Ttiimu Hajati Zula gebakaba gebakomba akatambi nkalina maasawo nga bannyonnyola likinga video eno subscribinga nawe atanaba kusubscribinga newaiswa mufumbiro muyina ku nsonga za Bobi Wine maasawo akatambi ngenda kubera nga nkakuwa abuterevu. Tutandise ne ttiimu Hajati Zula. Bukyabatatenkanya musango bamaze ne bagifuna era n'empaabirwa mu butongole era bwe nawabiddwa mu butongole meja abeerawo katwe akola ayambako ku mukyalo oyo ku nsonga ze nga asiba abalala nantegeeza nti ssaawa yonna tugenda kusamoninga ne mugamba which is fine nange ndi Munnayuganda agoberera amateeka era mbalinze musamoninge ejja kujja ku poliisi naye abantu bano wammanga muli bawaabire bajjo kale buli muntu ategeeze munne afune mangu ebbaluwa 0C zibabeere kumpi abantu bano wammanga omukyala gwe bayita Luwiraiti simanyi oba obeerawo maama naye ku lupapula lw'abawaabire gwe osooka waggulu omukyala Justin Nammeere gwe namba 2 omwami Tamale Junior gwe namba 3 omukyala gwe bayita Donias yali namba 4 naalongo ne nampija nze namba 5 era nze nsembayo ku 5 nga mubatu bunano omusango bayita computer misuse waliwo n'ogwokubiri era nago bakunvunaana omwami yajja nakomentinga kuno ku page yange ne mwanukula mu video era naye nanzigulako ogwo omusango mbeebaza bakama bange okubanga mwampabidde emisango egisobola okweyimirirwa nga tebakusiba budde bungi kirungi nnyo nti mugye mwampabidde temuli mu lep temuli mu defilement temuli mu human trafficking temuli mu mada kitegeeza egy'emisango abantu bagenda funa mangu endagamuntu senga kulanamu yangu ofune ebbaluwa yero sekubere kumpi n'endagamuntu yo yagambye meja yagambye oyo agenda kubeera mu kkomera nga bali Dubai balya bulamu. I'm a full citizen. You don't know me. I'm a full citizen. Nze gola bawa. I'm a full citizen. Era fayiro yaffe etwalibwa ku Monday okusanctioningibwa. Era bantegeezezza nti awe Makindye fayiro ng'eroopa president advisor tebasobola gisanctioninga wabula ye bw'aba yaloopa ezo zanguwa nesigenda mu kooti era mbategeezaako mikwano gyange abawaawabirwa kubanga ndiko fayiro emu nammwe saagadde mugambe nti saabategeezezzaako ng'ate ze bategeezezza bukyali nti bagenze kugenje bakebeera videos bwe zikomawo meja nsamoninge ngende nkole statement era samoni zange zirinze mu bitibwa ebitokomoka nebaza president advisor ti neyo lanka njifunye mbadde siwabirwa nkoyadde kwero siwano n'ekyo ekitiibwa nkikoze nti njifunye era mukyala sanyu tumaze omupaakinga agende ebusaabala mugende ku Mande okunkwata nga teri akaaba naye mbategeeza nti ndi mwetegefu okulwanagana nammwe oba Hajati Zula wava wanze simanyi naye Katonda yamanyi alhamdulillah sigenda kugulwa ntegeera yange na bigambo byange njogere byemwagala kuwulira era Abannayuganda mbategeeza nti ku Mande tugenda mu High Court. Ku Mande buli muzadde asobola keerako ogende mu High Court owulirize omusango gwa Hajati Zula tegerekese bulungi era saba abantu mwenna abafaayo muwenda ensonga legal suspect Kalisa Senga Pranama Fifi n'abalala abalwanirira omwana oyo nti omukyala mu abali ku ground mubengawo mukwata amawulire amatuufu ngenda okuva abagagga bano balina saposa gye baagala okunsibira nga ntandikirawo ennakomye nti kozi bagambye batya ntegerekese ntwala omukisa okubategeeza nti ketonyeka gwake temulaba nti mubikoze byonna mukulu gw'omunene otuuse n'ewange oyagalayo ennyumba yakupangisa ndaba neewuwa osula mu mizigo. Yes, buterevu ensonga nno bwe zityo bwe ziyimiridde side zeeyo nkusaba likinga subscribinga
ku ssaawa eno yennyini. Oyo nno ye mukyala Nnaalongo Kitone. Nnaalongo Kitone agaakagwawo galaga nti bano full figure yabaguddeko dda emisango, era essaawa yonna bagenda kubeera nga baba samoninga bagende babeere nga mwanatu babitebya mu misango gyagambye nti babaloopye mwe muli n'omusango ogwa computer misuse. Omukyala full figure gye yabawaabidde era ng'essaawa yonna bagenda kubeera nga bwe batyo baleetebwa babeere nga mwanatu babitebya. Ezimu nno ku nsonga eziyinza okubeera nga zasibisizza bano era zeekuusa ku nsonga za Hajat Zula ne Haji Ali. Nga bwe mukimanyi nti Nnaalongo Kitone ali ku sayidi eya Hajat Zula, ate full figure from day one yayiwawo nnyo era akyayiwawo nnyo omubiri ku sayidi eya Haji Ali. Kakati n'ensonga ezo zeekuusa ku nsonga za Hajat Zula ne Haji Ali. Nenga kino kigenda kubeera nga kitutwala wankusabogere mu comment section tubeere nga tukubaganya ebirowoozo ku mulamwa guno. Full figure ekyaddala abeera yakoze bulungi nnyo okuloopa omukyala ng'ono Nnaalongo Kitone ku nsonga ezo ezigambibwa nti ezisinza okuba nga zimusibisa za Hajat Zula ne Haji Ali. Genda mu comment section tubeere ng'ensonga eyo tugikubaganyako ebirowoozo. Nze ndaba kisusseemu, ndaba kiyitiriddemuko, awo twandibadde tetutuukawo kubeera nga ate okwata bantu kubasibisa ku nsonga zino eza Hajat Zula ne Haji Ali. Empozi ebirala singa baba baavuma full figure awo babeera baddembe okukola ki kati nga Luwilayiti ye avuma full figure mpulidde naye ku lisiti kwali oyo ye ne babeera nga bamukutte. Okuvuma abantu si kyekikola ki, si ye solution. Omuntu oba toli mu mativu naye genda bugenzi ku poliisi bw'oti obeere nga omuwaabira, naye ate okudda ku mutimbagano n'omuvuma ekyo kibeera kiralamuko. So nze ndowooza singa abeera yavumye full figure awo abeera waddembe okumukwata n'amuvunaana, naate okusibya omuntu ku nsonga za Hajat Zula ne Haji Ali olw'okuba alina oludda ye lwawagira gwe lwotwawagira, ekyo nkiwakanya 10 ku kinnaakyo. Nawe genda mu comment section bw'otyo obeere nga mwanatu otuwa endowooza yo. Ate bwe tweyongerayo ye omwami Waiswa Mufumbiro avuddemu omwasi. Kankulaga akatambi n'oluvannyuma tweyongere maaso. Tulina okubanga bwe tumala okulonda kalulu nga tugenda kuyiwawo obulamu bwaffe gwe mulundi gwokka gwe tulina nga tuyita mu nsonga y'amateeka Museveni yakozesa amateeka n'agenda mu nsiko. Kakati ffe tetulina budde bwagenda mu nsiko kubanga tetuwaliwo agenda kumala myaka 5 myaka 6 nga tuli mu kutiŋŋana. Twagala tumale ewiiki emu, ewiiki 2, ewiiki 3 nga Museveni avuddewo, ennaku 2 lunaku lumu. Kyagulanyi mukakasa muwulira nti ajja kubawa, naye tubeere nga tuli ku nsonga y'amateeka nga twekumyekumye zino enkiiko zigande kubeera za kusala ntoto za nkwe. Tugande kubeera mu zino nkiiko tulaba nti ani agenda obeera wali, ani agenda olya kiri, ani agenda ogabana kiri. Tubeere mu nkiiko zino nga twewa amaanyi, nga twewa amagezi, nga tusala entoto tutya natema lyabwe tugenda omufumbatira ne bakyali be tubagobe omulundi gumu. Olwo tukomewo tugikola ki kubanga ne temugoba mwe bakyalika mbabuulize temugoba kintu kya bulijjo. Just Museveni ali omuntu omu naye abantu bonna mubasanga bava eri ewaabwe bonna boogera nga abali. Nyongera okujjukiza nti channel oli ku Yagika Media, subscribinga atanaba ku subscribinga, likinga video eno buterevu tubeere ng'ekintu bwe tutyo tukikwasaganya malidaadi sana. Oyo nno ye mukulu Waiswa Mufumbiro okuva mu kibiina ekya National Unity Platform. Kansubire ebigambo bye mu byewuliriddeko, bigambo bya kuzoganya, bigambo kansubire mu byewuliriddeko, bigambo by'abasaabameganyi, abantu abatatiitira atiitira. Kansubire ebigambo bye bwe mutyo
mu byewuliriddeko talina kigambo kyonna kiwoomo eri gavumenti eya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, naye ensonga zonna tujja beera ffe nga tuzibatuusako butereevu wano ku Jika Media. Ate bwe nkwongerayo maaso bwino omukambwe bw'atyo azuuse ku mukyala Ray P. Kankulage akatambi n'oluvannyuma tweyongere maaso. Muli mutya baddiyale, muli bulungi? Kakati watya peeni n'olupapula nagano ogawandiike, oba onoogawandiika mu mutwe oba onoogawandiika ku lupapula wansi simanyi, naye Precious Remy ayina olubuto lwa myezi wagindaba 1 2 3 4 1 2 3 4 ndibaze bubi naye nga 1 2 3 4 1 2 3 4 amezi 4 emyezi 4 olubuto lwa myezi 4 awakana ni lindakoko emyezi emirala nga 5 kinakukka olubuto lw'omuntu omulala bannange olwodwo oba lubuto oba sente nenga Spice Diana tategerekeka tategerekeka, naye kyemmanyiiko ye ne bbaawe Moze bali awo tebitambula bulungi. Moze mbwagamba mbuddaaya mbwamukiiti olwo nno anoonya wanamukyayira abasajja. Gwe Moze nga bw'ofuga ofuga nga Museveni, Diana ng'akukiitingirako wa byebyo baddiyale, naye nga ensonga enkulu Precious Remy ayina olubuto lwa myezi egyo 4 nkirese ekyo olwaddaaya lwakubuusabuusa. Omanyi ddaaya aba n'akabasito akatto k'abaami, naye ng'era kasusse ku luno katumusabire bwe lunaabeera nga mweruli alhamdulillah, naye nga muteekeko amaaso. Naye nga mbaagala nnyo mukama wange abankuumire, ninako kaawa amalala gengenda obbaleetera ndooza eddakaawo nga nsiimye of course. Mbaagala nnyo, temuvaawo nkomawo. Yes, butereevu oyo nno ye mukyala amanyikiddwa nga Ssenga Acid. Bannange waliwo alina ku bifaananyi bya Ssenga Acid abimpeeko. Gwe bw'oba ng'oli eyo nga Ssenga Acid wali omulabyeko, nkusaba onsindikire ku bifaananyi bye, kubanga nze ndaba akawunti ye bu vidiyo bwonna bwassaayo feesi oba agikola biki agissaamu firuta mu ngeri eragira ddala nti taagala bakoleki, taagala bamutegeere, tayagala bamumanye, oba lwakuba asala nnyo omugambo. Ayinza okuba olw'ensonga asala nnyo omugambo nga ensonga lwaki yeekweka mu kifiruta ekifaanaganako bwe kityo Ssenga Acid. Nze njagala omuntu ng'amumanyi ng'ali amulabyeko nga ne feesi ye entuufu agimanyi, asindikire ku bifaananyi bye, kubanga ekyamazima omukyala yasalawo ne yeekweka mu gufiruta, ate nga mu gufiruta omwo mwasalira omugambo, lwakuba kale mugambo gwe mulimu ebivaayo nga mwana tubituufu, naye ate ebikyamu ebitali bituufu bye bingi. Alina omugambo gwatemanga mutuufu, ate olulala n'atema omugambo nga teguliyo, oba omugambo gwe guli mu sizoni. Waliwo sizoni etuuka ng'omugambo gwonna gwagenda okuta mufu, ate ne wabawo ne sizoni endala neetuuka ng'omugambo gwonna gwagenda okuta mutuufu. Kwegamba Ssenga Acid ono ayina omugambo mungi gwata, naye nga mugambo gwatadde ogumu guba mutuufu, naye ng'omukyamu gwe gukyasinza obungi. Kakati ng'akatambi ako koova okulabika nga olabako Ssenga Acid ali mugamba nti Ray P, mukyala Ray P mwenna gwe mumanyi obulungi, bw'ali lubuto lwa myezi 4. Kyokka ffenna tukimanyi nti Ray P akamala okuzaala myezi nga5 emabega. Tukimanyi ffenna Ray P akyali nakawere oba yakamala okuzaala, n'ate Ssenga Acid essaawa eno atugamba nti Ray P ali lubuto lulala, si kuzaala nga kanyonyoko. Atugambye mbu Ray P ali lubuto lulala, ate nga gaalaga ageekakasa gatuwadde ag'olubuto. Amawulire ag'okubeera nga Ray P
essaawa eno we twogerera ali lubuto lulala senga asidi ageekakasa 10 ku kinnaakyo nti omukyala Ray ali lubuto olulala olw'omwana omulala naye nga ffenna tumanyi Ray emabegakawo abadde yakamaliriza okuzaala era akyali nakawere kati ate olubuto olulala nga lwakoze ekika lwayiseewa lwavuddewa naye nga era asobola oddufuna ekyo kitegeerekeka sina musango okufuna olubuto ogwo si musango naye ng'omukyala oyo atema nnyo omugambo senga asidi agambye n'ogamba nti nenda batanzi naye waliwo ebigambibwa nti yandibanga mwana tu bw'atyo ali lubuto. Updates zonna tujja beera nga tuzikutuusaako butereevu ku mukutu guno ogwa Jika Media. Gwe ky'oba okola kiri kimu gyekuumireko bwekuumizi. Gw'atanna subscribinga beera nga osubscribinga. Buli lw'osubscribinga definitely video bajja kubeera nga bazikuleetera ezaffe obeere nga bw'otyo weekuumira mu kumanya. Nyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga genda maaso osubscribinge olikinge okomentinge ate era osharinge. Teweerabira kutandinga on notification bell yo butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lw'embeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango wonna tokaskipinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange bw'otyo osupportinga emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butereevu video eno ojja kubeera nga mwana tu ogimpeeredde like ne YouTube esobole okubeera nga eyongera okuba nga egipushinga. Mu abatulabira ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatulabaka mu ggwanga Uganda nyongera okwebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kutulaba era temujjanga okwo Katonda abawe ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Nabwekumire bwekuumizi ku mukutu guno gwa Jika Media amawulire bwetyo naffe tukyakomawo namangi nnyo ddala. Gwe ky'oba okola kiri kimu weekuumire ku mukutu subscribinga likinga video sharinga twesinkanene mu comment section nga tuteesa nga tukubaganya ebirowoozo. Twesinkane mu comment section bw'obanga oli ngo olina kyagala okubeera nga mwana tu otuwabulamu bw'obanga olina okubeera nga mwana tu olina kyagala okubanga oteesaako mu comment section bw'otyo mwobeera okisa ate tubeere ng'ekintu bwe tutyo naffe tukikwasaganya malidaadi sana. Kale n'olw'ensonga eyo munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba.